Oliotya mukwano gwaffe atugoberera alikinga na sharinga na subscribinga. Tuli wano bulijjo kwogera ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Abali mu Uganda mwenna abatwagira mbalamusizza nnyo nnyini ddala. Ate njagala obbeebaza ennaku zino munsanyusizza nnyo. Abaali banvuma n'abampisaamu eggaali ennaku zino mugenda musiima osanga era akagamba thank you Mr. Muyanga, we support you, keep on. Obwo butuzaamu amaanyi. Bannabaffe abavumi abalooza nti banaatuzimbulira amagye gaabwe tunaate ne tuva ku mulimu mwabalemesa bakakasiza nti we are here to stay. Twajja kukola what is best is your objective criticize, you keep calling for improvements. Nga bwe mwateekako akazito ku audio bannange sound Mr. Muyanga sound era lwakwata obusente bwenti neva ku microphone buli nengula microphone zino ezikola kati ndi mu kuzimba studio mpya tulina okukola ebinene. So you don't need to keep putting people down, you need to keep encouraging them. Kwete wetukuza abaana nkayana nnyo n'abaganda bawana abakuza abaana n'ebivumo buli omwana luwino ngamba guno gwe leeta eno ogutwe omwana omuleeta okuloza nti oba wazaala nsobi all the time. Kale mbandiza bulijjo mu olwaleero nze Simon Muyanga Lutaaya. Okay, ndi ne mutabani wange era omugenyi waffe gwenjagala ye kennyini abeyanjulire ndabo baddala amanya ge twamwaga ekika ky'engonge gayogera mu bantu abaana bamanyi okumwena erinnya nti gwe Kivumbi bw'atuukira nze Kivuex nze Kivuerex bwebito kati nga bwendiwo kamusabe yeyanjule tugende ku kiwaliro ssebo musajja okukula. Mukama wange nange nsiimye akakisa kano kumpadde okubaako okujja tutaganjule ensonga eziri mu ggwanga. Erinnya lyange nze Mpiima Henry Kivumbi. Ulya mukama wange yakitegeeza badde nkulinze tanzo byo weyitana wano eyo bwoti mu Kivumbex oli abuuza byebiki bino bwerinnya mwampa lyalumbe linnya kadde Henry Mpiima Kivumbi. Sabo ndi musajja gwe bandiise industrial psychologist eyo course nagisoma Makerere University. Ndi musajja omubazi carpenter, a proud carpenter. Ate ndi musajja musimbi wa miti mu Lunyanyimbe gwe tuyita arborist, not herbalist. Arborist. Arborist. A-R-B. A-R-B. Arborist. Yes. Ya muntu asimba emiti. Agroforestry. Si tree farmer. Omuntu tree farmer oyo agenda mu agroforestry. Oyo aba si musimbi waajo. Inze field yange kugisimbira abantu kugitunda. Kati gwe naawe ng'olina ettaka lyo yandyagadde okuteekako emiti. Then fojje waffe ne tukugenda ku ttaka lyo ne tukusimbirako ekibira nga si kyammwe nga si kyaffe musimbira mmwe nga tusimbira omulimu gwammwe kusimba. Yes sebo. So coffee tree farmer mba yenze kati goba tree farmer mwabansimbira Arborist. Erinnya nga bbi kale ndi Arborist yo welcome. So mu gundi emu nze Ssentebe wa Kawempe Bulungi Bwansi era nga tuli under the Patriotic League of Uganda. Nkulabye. Yes abotata. Otandika ddi Bulungi Bwansi we Kawempe? Yes. Bulungi Bwansi we Kawempe ekirowoozo nakifuna dda. Emabega nnyo cause nze nga bwegambye nti I'm a carpenter. Tuli mu field y'embaawo ne field y'ebibajje. Era sites nyingi nnyo eziri mu Uganda zitudde ku mbaawo zaffe okugeza nga American Embassy, okugeza nga Chira Motors Jinja,
okugeza nga Acacia Mall Bugolo, Acacia Mall wanene ya waneno, Bugolobi Mall yazimbibwa Roko, Victoria Mall yazimbibwa Roko, akatale ka Mbarara Market kali ku mbaawo za so bwoganti mbaawo zaffe otegeeza ki nti nze mpima nina basajja bange bwayise abampa embaawo oba betuzisala nabo netugenda netuzisupplyinga mu companies mwe ba supply b'embaawo yes mu bifo ebyo byogeddeko yes ng'embaawo muzijjawa embaawo emiti nagambye nti ffe emiti tugisimba ate tumala netujja nemugisala n'ogituwa n'ogitukuza netugisala netujjongerako value munsimbira yes kalitunsi naye bwegikula netuuka okugitunda era mugigula tonoonya mulala nemugjamu embaawo netujjamu embaawo nemuzisupply nga bano abazeetaaga ate netukuddizaamu emiti emirala so kakati nina abakozi ombuuziza ekibuuzo nti natandika ddi okukola bulungi bwansi tulina abakozi ate abakozi baffe betuwa emirimu be bantu ababeera mu ghetto communities so nange nkulidde mu ghetto community kubanga banzalira Mulago Hospital nenkulira mu Lower Nsooba Kawempe nempangalira e Bwayiise Kawempe mbadde mu Kawempe emyaka egisukka mu 3 mu 5 kitegeeza gwe teri muwala gukutiisa nze kyobola abane mba tukola bulungi bwansi ngenda wali Kazambi wenyini wenjagala because bye bintu bye tukuze tulaba toti yankube etonye era bulungi bwansi gwe tusembyeyo okukola ne Madam ED Executive Director wa Kampala twamukola enkuba etonnya era ffe myala nga tugigenda mu bugenzi totunyumiza kubanga ffe tetukyetuuma bwetuumye naye kibadde mu ffe tukulidde mu ghetto so ntandika dde okukola bulungi bwansi mu mwaka gwa 2023 afande CDF we yakwata olweyo n'adda ku kkubo n'ayera ekyabantu bakyerabidde nti Muhoozi Kainerugaba okiwulira ye yasooka okukwata olweyo tukole bulungi bwansi era kyannumye nnyo okulwa nti bakoze olunaku lwa bulumi soko nyumize byobadde okola obulumi kujja kakati afande CDF yakwata olweyo kubanga nze nali ntandika okumugoberera kozi natandika okumugoberera nga nvudde mu kisinde kiri ekyabali abakama bafa batandise nabo abagira ebigambo ebityo togandi bakama bafa wali wa Nuupu nali wa Nuupu wavaayo 442 nze kasana alaba nti gamazima nti line gye balimu ya sigendi munze nentandika kubanga Bobi Wine akulidde Kamoocha nze nkulidde Mulago Nsooba yes ye guligiyo muganda wange gwe bayita Gaddafi Kamya yabadde LC5 councillor yakula ne Mick Wine nga bamukwano we bati okiwulira era Bobi Wine be bantu beffe betwegombanga nga yakafuna ka convertible wali ka convertible ke yavuganga nga akamotoka ka Benz nga katuyisa kawo ku Mawanda Road nga akumye omuti ne tugamba yes akumye omuti okuma omuti kuki moyo okuma omuti akale nga agize ekire nga tadde ekire waggulu omuti ogwocha kati nga guno osobola ogwocha okukuma ne gujja nga taddeko omuti tugende n'ekyo kakati ngakumye omuti Bobi netumwegomba nnyo namwegomba muti nga twegomba yo omuntu kozi avudde mu ffe n'afuuka ow'amaanyi ate n'ekirala nti maama wange yeddira Mbogo owange kati ate Bobi Kyagulanyi kati nga nze mpagira mu kojja wange so owo yeddira Mbogo nga nze ng'owange ng'owo okitegeera era Kyagulanyi kojjange ddala okitegeera ekintu ekyo so twamulabanga nga ajoga ne tugamba yes so kati nze we yayingira ebyobufuzi nga ye muntu wammwe gwe nali nfiirako nga nze n'okumusongamu olugalo bw'ati oyagala kulwana twakolanga sauna ku Georgia twakolanga sauna ku Georgia waliwo ono omusajja secretary general wa Nuupu Nubianiri Lubongoya baganya yali bwenale avudde ebbanga ali nammwe ebiseera n'okugamba akalulu akaggwa akabiri nti nga mukula bajjanga ne bakolera sauna ku Georgia naye nga mbeegomba n'oyo omusajja oyo Jeno Bijirwa twakoleranga awo sauna ku Georgia Bijirwa oyo Jeno Ismail Jeno oyo Bijirwa ng'avuga kamaka ke yali atemba ebipande bya gundi kamaka twakawanvu sya twayoteranga awo nga mbeegomba nga ngamba bannaye era nga bajja abasajja batulusi nga yalaza abakube ne boogera ne manager wa sauna ne ngamba yi bannaye abasajja mbasasulire naye
ekikulu kya byonna si lwa nsonga lwaki nava mu Nuupu. Enkitegedde ekimbadde. Ekikulu kya byonna kya bulungi bwansi. Now bulungi bwansi. No, tunatuza mu bulungi bwansi ova otya mu Nuupu. Leka kunzirusa. Kati Nuupu omukama wange yali mukama wange ebiseera ebyo. Aleeta simanyi eryato eryajja ne lidookinga e Mombasa. Yes. Kati nze yo siini yokka yandaga nti tuli mu movie. Eyo siini yokka kubanga ne mukwano gwange ono omugenzi Segirinya nga tannafa era yakabeeramu nnyo nti ekikompola kigenda kuva eri kijje kikole ki kigwe ku State House kisoboka nga kiva ku lyato kivumbi mutabani wange kisoboka kubanga osobolera ddala okukatigiranga Iran bwera na America basinzira mu Iran kati ne bweze ekikompole eryato we lyagenda nga terina kye likoze ne mmanya kati wano twatomera. Let's have a short break. We'll return after that. Awo nkitegedde so mumaliriza nga oweddemu amaanyi nze ganzigwamu oga nti emmeeri tetukolere olwo noonye kikolera noonya ekiddako so mu mwaka gwa 2021 awo nga mu mwezi ogw'omukaaga ngamba naye lwaki situnulira omusajja ono MK era oboze ku Facebook page yange ojja biraba awo mu 2021 awo mwezi ogw'omukaaga ngamba no wano twatomera nze nganze ate newe mukoba otomedde mulwaki obulamu bwo obwa ghetto bwe yakulira mu ghetto okulooza nti Bobi Wine alimu okutegeera n'okusira MK akulire mu State House Entebbe Nakasero n'aba n'agenda ekisubi okusoma nadda mu State House Entebbe nti anaakutegeera kati afande CDF Kagambe ebigambo binene oyo omusajja temumutegeera musajja era nze nkunzizaamu amaanyi bonna bafuuti soja ba PLU abali ewansi gwe just kola mirimu afande abakumanyi okikkiriza nti we nafiirwa taata wange CDF omulamba on his busy schedule yafise dakiika ezo nampeereza obubaka nampeereza n'amabugo CDF muhoozi tagaba batuga nti abaana kulaba mukaabe baga nti ekikulu ekibi yatufuze naye ekikulu ye mukono talinga kitaawe muzeeyi ata muhoozi tata bwe banga nze akatono kemumanyiko akatono simumanyi n'akatono kemumanyiko muhoozi yakoza yogera mazima basagala kunimba kivu muhoozi yakubira essimu ng'akungubagira kitaawe n'amabugo n'agaweereza muhoozi n'akuwa amabugo CDF muhoozi gwaga nti mukodo tagaba sente CDF yampeereza amabugo nampeereza n'obubaka ate muwayiriza nekabanda yagamba nga tuliigunaga nti Piero yeno nga bwe mugirawo yonna bwe tujje ne bwe tugituusiza temuli ssente ya muhoozi wadde neyo kati alemu ati okusina mu Piero yeno akuwa kukyabalala simanyi naye nkugambye isiini emu nti taata wange we yafa nenteekayo ka post ku X n'akalaba na reactinga by giving me amabugo obukodo waga ati ekikulu yandibalino ya musajja tatta naye muzeeyi ata amazima gali bwe gati CDF tagenda kujanga agabira buli muntu sente kubanga naye kenyini ali ku musaala akasente kakatono wali ku musaala gwa muhoozi yambako kasaala ke nindi yako tezali zange zakulyako zali zama yakudduukirira kubanga I think because was ekizibu yakudduukirira ate n'ekiseera ebyo nali ntandika butandisa okukola emirimu gye okuli egya bulungi bwansi katweyongere so kakati wambuziza ekibuuzo bulungi bwansi tumutandika ddira tumutandika tutya afande CDF wakwata olweyo okwera olwedde nze nga ndi mu system ntandise okumutegeera atandise okunafuka CDF yali akyali ku Land Forces because yali akyakolera bombo yakyali komanda w'amajja nze nakwata ekipande kibillboard ekinene bwe kiti nengena nenkitimba ewali eri kugundi ku roundabout y'Ebwayise kati yali ayitawo n'akiraba n'agamba ono ani anjagala bw'ati
Julia muganda wange Kawempe bulungi bwanzi na ifachaliko MK movement wetimba ngakire mwe mwamuleta mu ebyo ebintu okitegeera mukama wange mwe era bwaliko lenso mwe muli bamwamutomeza watandika omutimba nga kiringa kya buli kumacha mutekayo bipande Muhoozi for president Muhoozi ye kenyini ng'omuntu era tulanko kiganti yagala bwa president waddo kimanyi kituufu kati mwe mu pepeta mu nanti ffe lwaki takyogera kwamba takisobola no ife tumulabamu obusobozi nga yete tabwerabamu nawe kenyini omuntu asobola okulabamu obusobozi kati nze bandabamu obusobozi bw'okubeera omukulembeze naye nze mbwerabamu abantu bangi nnyo baŋŋamba mpiima lwaki tewajja ku memba wa parliament muteeka okugatta Muhoozi byayagala mwe bye mwagala ife ngaffe abamukkiririzaamu n'engeri gy'atambuzaamu his leadership tumulabamu obusobozi obusobola okutwongerayo nsagala muntu wakusindiikiriza kubanga amala n'abafuganaga nze nabagamba nabasabako kino you know the basoga have a saying tyachenda nakijja mean if you want it go for it it is us who have called Muhoozi our next president yes yo muntu tamumuunyanga namukuga nti njagala ne bwe yagamba nze sobola kujja okujja nga nninda nkosale namalamu amaanyi kati kino nze sobola kujja wakiri ankosale kitegeeza planning ankosale so kisigenda wasale kankigambe ekigambo kino kimanyi senga yali takyagala era nga takisobola yandibadde yatustopinga dda okumugamba temuddamu binteekako ani gwe yali akugambyeko nti tekera okukyogerako kati ng'okyogerako so apande watandika bulungi bwansi nze ng'omuntu akulidde mu ghetto awadde abavubuka ba ghetto emirimu manye ekizibu ekiri mu ghetto ekizibu ekisooka kya byonna ghetto wekijja mu sanitation ghetto bagyerabira mu kyobuyonjo mu ghetto yes kubanga ekyerabiza mwababeerayo mwe mugijja mawaza kyokka ate mwe musulayo abantu ba ghetto abo bayonjo naye obuzibu bwe buliko buli bwe buti kasasiro tebalinayo bamuteeka ffe tukoze bulungi bwansi mu zone ziwerako naye ogenda n'obujjayo kasasiro ng'alimu n'envunyu tuwadde wane mulago tu parish ng'abantu bajjayo kasasiro ng'akunkumuka envunyu nti kitegeeza oyo kasasiro amazeewo ebbanga ddene okiwulira ekintu ekyo muganda wange so ife abakulidde mu ghetto abamanyi ghetto bwetambula obuzibu bwe tulina Kawempe tetulina bakulembeze buli bakulembeze betulonda betulowooza nti bano bagenda kutuyamba tukasuka samoya abakulembeze badda mu byabwe so kati nze mpiima awadde abavubuka emirimu kubanga nze ntandise obutale mu Kawempe omwo obwembaawo obusukka obusatu obwembaawo ng'abavubuka be bakoleramu ne kakati butale obwo bwe buli okiwulira so kati tulina gap ya sanitation nti sanitation mbi mu Kawempe nentandika ekintu kye bayita Kawempe bulungi bwansi MK movement emabega wetwayingirira MK movement kukyemmanyi twayingirira ku lunaku lwe lumu naawe mu Piero yo MK movement nga tenafuuka Piero yo yali MK yali Avengers twayingira MK movement through Avengers Avengers ya Katunji Fande Katunji yatutwala mu okiwulira ekintu ekyo okay so kakati nentandika okufuna ekirowoozo olwokubanga mukama wange afande CDF mulabye ng'ali mu kwera omusajja first son tamanyi kikuwe kiruma tamanyi kasasiro wagamba nti kasasiro ali awo akulidde mu good life naye nakwata olweyo natandika okukola ki naye kitaawe yamubonerezaamu ayinza okuba abimanyi bino Museveni musajja muzibu nnyo Museveni yabonereza mutawe namusijika mu LD wakimanya ekasi ekyo tekyali kumubonereza yamubonyaabonya it was grooming. It is not grooming. You see nanti kati mmwe obuzibu bwe muyina alabayo Simon ko taata wange kagambe binene nti oba oyagala omwana wo aveemu omuntu w'amaanyi nze singa maama yantandisa ku bicepere osanga sandi ate mwandi bibadde nabyo wali mu ghetto okay fine there was no option there was no option but however nti omwana wo oba oyagala aveemu omuntu w'amaanyi muyiseeko mu bad life
Musajja ina sikini eringa Simena Museveni yamusindika mutwala mu muki bali bamuguluminga but it's okay bali bamuguluminga akole ki it's okay don't worry it's okay my son so kati afande we yatandika bulungi bwansi okwera nange nenkakoppa nengamba naye kankatwale katandike asule wayonja ayera mwabasula awajama fabasula mu biku mwetuddeko nengamba kanchitandike yagamba buli lwa Sunday ye yakitekayo buli lwa Sunday nenchitena ngamba ni Sunday yinzo obutasobola tugamba buli lwa Sunday lwa Sunday nengamba nze kanchitekayo every last Saturday of the month nenchitandika okuva mu 2023 mu mwezi ogw'omukaaga mpaka olwaleero obadde oyera mukola bulungi bwansi buli lwa mukaaga lusembayo okuleka mpozi nga tufunyeemu ko challenge yonna oba emmotoka za kasasiro nga teziriiwo then that is when we postponed naye twatandika okola bulungi bwansi nga tumukolera ku kyalo kimu bwe kiti natandika n'enjeyo bbiri n'ekitiiyo kimu ne leeka emu n'obukutiya n'emiti gye nagula twatandikira ku Brina akasomero bakayita Brina Simaya High School kali eyo munda eyo tula noyingira munda twagenda ne twogera nabo ne batukkiriza ne bagamba mujje mutandikire wano okola bulungi bwansi era twamala okola bulungi bwansi abawala besomero ne tubasomesa okola reusable sanitary pads kali mumutandika mumukola nga mumutandika mmwe baani fe no never mukola mmwe baani fe bakawempe bulungi bwansi and MK movement muli bameka twatandika n'abantu baali bangi twali tusuka mu bantu 50 naye obuzibu obuliwo bwe twafuna bannaffe we batwegattako bo balowooza nti bazze kufuna ssente mu MK movement omuyolero gw'abantu abasooka okweyosoggewa Muhoozi bo baali bamanyi balowooza nti Museveni yasindise ssente yolwa ne baminisita badduka bagenza okulaba musajja bagenza okulaba nga muliro era abamu bavaayo abalala beera bakuuma bifo byabwe ekyo yabakola Muhoozi ye muntu asoose okuteekawo ekintu ekyebyobufuzi ng'ali munda mu gavumenti anti balowooza nti ssente weeziri naye nga tazibawa ebitali twabimanyira mu opposition ogenda omanyi nti eno kutoba naye abagenda balowooza nti waliwo ki okulya naye ndoza naye yamanya nti abaseekeezi era nze nsaasira omuntu ajja mu PLU ng'amanya zifuna yo teri ssente oba owedde PLU oba oyagala okujja jangu okole ffe tukoze bulungi bwansi myaka 4 mpaka wekituusa olwaleero ne kifuluma ensi yonna ekitegeera nti bulungi bwansi babadde bamukola saakuleese wano lwa Muhoozi nakuleese nga ndabye ebbaluwa gy'owandiise gyewawandiikidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'omanyi togenda mutuukako n'ogisuula awo nagituumye an open letter to the president eyo nkola kubanga bamaloga nti Museveni omulaba osasula $3 nze sirina musajja wa Katonda z'otalina naye ng'ate ne bw'onaazisasula waliwo abafere nga 10 ezo nga toziraba kituufu nnyo bukedde yalaga omusajja nga yasaasanya $5,000,000 anoonya Museveni gabanga ni Museveni agenda kuwa obwa minisita nabira kubukedde ate bitobeera mu ggwanga ne weewi Arnold Mamani musajja mukulu ali myaka 7 baamulya $1,000,000 kulaba Museveni bw'amuwa obwa minisita bw'abakadde the case was there nga balaga omufere yamufera natyo omufere abba kitaawe kasirye eggwanga we yakuba emmotoka zaffe amasasi emipiira nanoonya muzeeyi omugamba nti bannaye bakubye emmotoka zaffe amasasi zaali zammwe nze navaayo kenyini nga zezange eyange yaliko emu okiwulira n'emipiira emirala gye baakuba amasasi omuntu mukwano gwange gwe nalowooza nti asobola okunyamba yangamba leeta $1,000,000 ago okulaba Museveni eŋŋamba iyi kati olwedde tufiiriddwa emmotoka zaffe ezikubiddwa amasasi kati kasirye eggwanga yayigiranga ab'embaawo weyakubirira amasasi ebintu byo nze sente z'okulaba Museveni $3,000,000 kuba bw'ogamba kati nti gaago munoonye mazima ngakolamu bizinesi naye ffe Katonda yatuyamba ekintu eki tulina omuntu gw'olabira obwereere anti kitaffe
ali mu ggulu bwerere tekayo ensonga totekayo application into kati ng'atendeko obwerere ate ngende kuwoteeka ssente kale baluwa eno wagiwandiise ng'ogiwandikira pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'ogita open letter nti ebeereyo open kitegeeza nti egwe gyegwa paka lweri mutuuka open si yakyama nga wemulugunya era okwemulugunya kuno kwenjagala twogere katandikire wawandiise wagambye nti Your Excellency ogamba Museveni based on 4 years experience in Bulungibwansi community engagement I had hoped that the organizers of the National Cleaning Day would have first consulted us following out such a major nationwide event. Kati gwe nanyi kubiwandika wabadde ogamba kimweyo paragraph esooka. Kati paragraph eno nabadde ngamba nti ife ababadde mu field ya Kasasiro ababadde mu field ya Bulungibwansi kubanga nze nkoze Bulungibwansi ku byalo ebisukka 40 mu Kawempe tukoze twatandikira ku village level ne tumukola emyaka jonna emyezi 3 emabega ne tugamba katusitule ekintu kineeno tukoze village level for a long time katusitule ekintu kino tuteke ku parish level okiwulira mukama wange era nganze mu bulungi mu byonna bye nkoze I am advocating for the last Saturday of the month to be gazetted Bulungibwansi era n'ebipande byange byonna binatimba walioba Bulungibwansi ye Kawempe walio planning ya Kawempe nze nakola ya Kawempe naye nga ekifaananyi kyembawa kozi sikoze mu Kawempe mukka Bulungibwansi twaline Professor Gilbert bali baseka Bukenya mu Wakiso nga tusimba emiti mu kibira kya Nonve yayitanze abakawempe Bulungibwansi PLU ne muletera amajega MK aga musimbe twasimba emiti 8 musimbira Bukenya si Bukenya kuza mu kibira kye bayita Nonve cause remember Bukenya is senior presidential advisor on sanitation and environment yagwa namulaba ate yagwa amuyenje bula ajo wade vice president atodda mku ekikulu kya byonna kiri bwekiti paragraph eyo wabadde mulaga nti tumanyi kye tukola because wadde omuganti wandyagadde babeebuuzeeko because mukikoledde emyaka ena voluntarire nga teri abagamba nodda mu paragraph eyokubiri as the PLU Kawempe Bulungibwansi we have carried out cleanups in more than 40 villages across the country. We are proud to be the first group in history of our country, Uganda, to have successfully organized a massive parish-level cleanup campaign. This taught us that it truly works. Mobilization is through love of country, not through force. Akukeka ati ono Buganti Bulungibwansi eyammwe y'abantu sekinnoomu kujja kyeyagalire kati kagambe ebigambo binene yabadde by force kagambe ebigambo binene wetuba tuteekateeka Bulungibwansi tetugenda kukaka bantu kukola Bulungibwansi no we have never tukoze Bulungibwansi asembyeyo ne Idi yabadde naffe omuntu eyatukyaziza mu makaage wa Nuupu twasose mugamba nti togenda kukola kwa olwo lunaku twasose mugamba nti biveeko byokola yateeseteese omukolo n'aguteekateeka nga aguteekerateekera ba PLU kugenda kuyonja anda Bulungibwansi kozi nze nabatwalidde initiative ey'okuyonja I write letters wemba ngenda kukola Bulungibwansi tulaba nti no afande tuli mu government oba ali mu government but wemba ngenda okukola Bulungibwansi I make sure that buli LC afune baruwa nzirina gundi yange mugugu bweguti ngobandika banti tugenda kujjeyo notifying them in advance that banange tujja mutulinde owa LC yamanya abantu be okulya muzeyi kitege kakati wabanga yamanya abantu be kitegeeza yagenda obakunga abagambe bannayi Kasasiro temumuteeka wali eri mumuteeke wano emotoka wegenda okola ki okuyita kati kyammwe kya anti omanyi alina bwe buti gwe kyoyogera nti abantu bikyeyagalire bakikole
ne bannayuganda balemereddwa mbasanga eno gye tuli emmere ng'omukyala afumba emmere abuuka kasasiro afumbire wali obuuka kyembuuza kiri kimu kwe kumuzuukusa kyembuuza kiri kimu bakireetako ddi nga bakireese mu ngeri y'ekiwombo yetali ya force ne bannayuganda ne bakigaana abantu bawana bakireeta ddi nze nkugambye nkoze parish level bulungi bwansi nga ebyalo 7 byonna bikola bulungi bwansi 7 villages nga buli tubadde mulago tu parish nga abantu bakwata kasasiro oyo bayimba n'obuyimba banaye muwozi yebale kutuleetera gundi eno program eno. I have videos ng'omusajja agamba nze neighbor wange tabaddeewo naye olw'okuba nga baleese initiative eno muyambyeko kusika kasasiro okumuteeta we mutugambye ekyamuhoozi kyagwa kitya anti oba yatongoza bulungi bwansi gwe wekagwe wakisigala okikola kati nze nkolerani anti oli omu Uganda yonna eri kawempe kyembuuza no okukola bulungi bwansi wa national level tetwandibuuse bubuusi from nowhere nagamba idi nga aze ku mukolo gwaffe gwa bulungi bwansi ne mugamba ffe twatandikira ku village level ne tumulaba ebizibu ebiri ku village level okiwulira ne mugamba kati tuli ku parish level twakakola parishes ezo ebyalo 14 mu myezi 2 ne tubikola bulungi bwansi kasasiro ne tumujjayo ne mugamba nti tuba twagala tukigaziye kigejjere ddala tuva ku parish level tudde ku division level kubanga kawempe nga kawempe erimu ebyalo ebisuka mu 10 ebyo 15 oba oyagala okola bulungi bwansi mu kawempe weetaaga emmotoka za kasasiro ezitakka wansi wa 10 ojulia muzeeyi sibino sogera luzungu njogera luganda oba oyagala okola bulungi bwansi a clean up that is successful and that is impactful mu kawempe mukka weetaaga ebimotoka bya kasasiro 10 okola division level kati mbadde tunatuuka yeeyo nga bwe tuva ku parish level emu tudde ku parishes 2 tulabe nti tuzisobola kubanga kawempe division KCCA department teyina motoka za kasasiro zimala kati eno yagalaga nti bino kye baakoze tekimala baakoze tebasombye tebawadde na bimotoka essaawa zino olaba ekiri ku makubo kyetwabadde twagala ekiri ku makubo kaweefube kasasiro waali bamusonde bamuteeka ku makubo kati ogwaffe ng'abasoloza gwawedde ogwaba mujjawo gwa gavumenti gwe kyoga gyobadde omukola nga musoloza ne mumujjawo tuvaawo naye tetuleka kasasiro mabega because ekintu kyaffe tukikola on plan LC1 gwe tukwasa omulimu era tukuno twawadde n'emmotoka za kasasiro ezisukka mu 15 okola mu parish ya kawempe 1 ani azisasula emmotoka nakyo ekyo kyegambye kubanga zireetaga amafuta ani azisasula town clerk we kawempe Mr Godfrey ekyo yakikwasaganya muzireeta town clerk yazireeta n'aziteekamu amafuta nze awo simanyi nze muwandika ne mugamba nsaba emmotoka za kasasiro ku lunaku bwe ruti n'emmotoka za tooyi ku lunaku bwe ruti tooyi eti okununamu tooyi kati mukyali kasasiro naye waliyo ekizibu kya toilet ezajjula mutemunaaba kulabako gwokyali kasasiro mwamulabye nti yavuddeyo naye tonnaba kumanya kye bayita tooyi kane tooyi ezajjula nazo zikwase gavumenti yebezinuunamu abazigiramu bo bali luddawa waliwo gavumenti wezeyina okukuyambako naddala toilets eza public era nze kyemmanyi muzeeyi tasobola kulekerera bannayuganda n'atabayambako kati bbaluwa eno za Museveni anaagiraba onaaba tagirabye well and good nga ogambye tulina oli gotakubira simu nga tumugira nga ibbaluwa oli mwangu mwagala nnyo ne muzeeyi mwangu lwakubanga just abamwetoolodde bokka bye bayinza okuba musajja yagamba bantunda nenzigwamu amaanyi yagamba ngambye bantunda nga teyeba ne Museveni yanze bantunda I hear people pay 30 million to see me ngati musajja bino bulijjo abimanyi naye kyakola ekibi tayogera kwani yamugamba tibamutunda tayogera nakwani gwe baamuwa amutunda naye abamutunda abamanyi naye taboogera singa batugane tubeewala so kakati ekyakasasiro kasasiro yabadde asobola okubeera contained senga buli LC bagitegeezezaako nti owaayi LC eno
tuno tuli mu zone ki tugeze tuli mu Kigowa zone LC1 ne bakolagana ne ba LC1 chairpersons ne bamugamba why abatuuze bo bakungi nga wenkola cause nze siveri I don't just come from my sleep and bagamba mulete kasasiro LC1 yavunanyizibwa n'abagamba bannaye kasasiro gwe mugendo teeka wanino nte mumuteeka imoto katigenda sobola kola ki kutuukawo Nabbanja rasula Kawempe Nabbanja asula Mukawempe asula opposite office za NUP wasu ndabafu kutoka na simanyi watufu n'ekikulu asula kumpi ne NUP no si kumpi ekyo kikuba ekitunudde mu offices za NUP waggulu awo wayita n'agenda kalaki omutuukira n'omugamba Nabbanja yaleese bino yabitulangira Mama Nabbanja nakamuwandikira ebbaluwa esukka mu 3 tebaziddamu natandika okumuwandikira mu 2023 no government wandika bbaluwa natandika okumuwandikira mu 2023 nga tumuyita okujja okubeerawo ng'omugenyi omukulu mu bulungi wansi gwe twategeka mu Nalwewuba zone. In fact twakola zones bbiri then Kafero zone ne Nalwewuba nengamba kampandikire maama kubanga maama ate Wambogo ne mugamba maama nze mutabani wo n'abanyoro b'Abambogo Nabbanja Munyoro si Nabbanja wawa anti Nabbanja Wambogo Wambogo eyawa Bunyoro Nabbanja sikitegera no Nabbanja maama wange era wano bamaama bange wane waffe mu bamaama bange yes mu bamaama bange Buganda namu Nabbanja ningi nange mulina maama Nabbanja maama Namuleme maama Namukwaya bonna mbalina naye abe Bunyoro era Nabbanja weno era yoli kati kisimanya onenze kyemmanyi nti Nabbanja baba beddira Mbogo era Nabbanja maama wange owe Bunyoro kakati namuwandikira ebbaluwa ate nyoko n'omuwandikira n'atakudda nga muwandikira mugamba maama jangu ko katono olabe betukola najja teyajja baluwa n'agiddamu nga nti nsonga no teyagiddamu tebagiddamu simanyi lwaki tebagiddamu teyaddamu bbaluwa era teyajja wagiwaani bbaluwa nakitwala ku office yenyini oba naye bamutunda in fact banzibirawo n'okunzibirawo ku office ye waliwo omusajja musiraamu ajja ngamba nze Henry ngenda kutwala antuusa mu office bamumanyi musiraamu ayambadde akakanzu ne ku basirikale wano twayitawo nga bamumanyi omusajja ngenda okumaliza modda akasente kanga ngamba ngenda kutuusa empima ngenda kutuusa omulimu akasente kakola kakuntuusa munaaye ate kati munaaye omusajja agambye gwewandiisa ebbaluwa esooka tebagize kati okutuusa wa Nabbanja eriyoki naye naawe no nze sigenda mu nzirayo njagalayo ssente but concept eno ya bulungi bwansi ebadde ongoing ng'ogiteekamu ne ssente ogiggusa nga ngiteekamu kati kagambe ebigambo bino eno nze natandika ekintu kya bulungi bwansi not because nali nkyagalamu ssente kubanga Simon jjukira bulungi engeri gye ntobyemu n'ekintu kino ne bannange senga nali nkyagalamu ssente senga saakitadda ne Muhoozi akumanyi akole mufayi Muhoozi amanyi naye simulabanga nako naye kati akumanya ati kati omawuliza abavuka mba you believe in things ng'omuwuliza naye akuwuliza twewuliza naye simulabangako sure ukati waliwo abasajja abaali baagala okutubbako awo akataka ewaka eyo era we nawandikira ka message nyiri okulaba era mukama wange akazeemu Muhoozi afande akuddamu afande naye tomumanyi tobulaba I love to be a young man you believe in olaba nze amazima amatuufu genyina gali gamu afande kasita yampeereza amabugo nga nzika taata wange ekyo kyokka kyammala okundaga naye nga yeye oba nange kyekyamu oyinza okuga nti Muhoozi yaweereza nga waliwo omuferakuwe bayirawe kagambe ebigambo bino gwosinga okuleekaana mu Kawempe ebya Muhoozi woba tamulabangako please lekerawo tukoya look for Muhoozi ng'otuyimbirire n'otimba agapande n'ogasitula buli ku makya Muhoozi unexplain nga takumanyi nga nawe tomumanyi osowaza namu no omusajja ali busy for everyone kagambe ebigambo bino nti Katonda is a planner kinayinza okuba yakireeseewo tomanya nga nawe nyinza omusinkanira kati era okuba tewamusisinkana ensonga laki kati weemulugunya okay fine yeyandibaddanga wane nti nga mutandika bulungi bwansi mmwe abajja kati munoonye empima amukoze emyaka 4 nga teri amusasula teri yamutuma teri walipo nga nabo beegayira okujja omukwatirako baluwa temuziddamu
Kitegere kino. Anonya muhoso dda mukundekana nga tomufu. Okay, fine. Kasa naye awulidde. Era kyemmanyi ka message kano kajja mutuukako. Ogambye ali busy. No, ka message kayinza omutuukako. Ali busy. Kajja mutuukako kyemmanyi. Ali busy. Naye in all our patriotic community engagements, ogamba olwo ndi ku bbaluwa yo. Yes, sir. We have never coerced or forced anyone to participate. Ugandans join us voluntarily out of love of the country and out of belief in cleaner and healthier Uganda. Wandikira Museveni. Your Excellency, what we witnessed yesterday Saturday. During the National Cleaning Day was not bulungi bwansi. Yes. Ogamba? Yes. Ogamba Museveni? Mbigamba muzeeyi. Owandikira Museveni? Muzeeyi gwe nawandikidde, saawandikidde muntu mulala yenna, nawandikidde muzeeyi. Owa Uganda? Yes, President, Saabalwanyi. Mu Uganda? Ate nno nakolako n'omulimu gwe ogwa Museveni awooma, nze gwe bawa publicity. Ne tukola emyezi ebiri ne tukutegeka ebivulu, tebaatuwa yadde n'olwataano. Woli volunteer akakasizza n'obudde obulina ate nga nsubula mbaawo ate kati oleka okusubula nodda mu bino ebintu no nze taata wange yali mulwanyi yatandika mu LDU era be bamu kubatereeza kawempe okumanya bunsoba kyebando ababbi bonna abali mu taata wange yakola kinene nnyo nga LDU nga bakyayambala bbulu okiwulira era nga ali mu bulwadde yatugamba ekintu kinene era kikyampumira mutwe era ngamba gwe Henule wali wagira nupu neteweesiriwaza nywerera wali eri okituwulira era nkugamba ebigambo bineeno afande nze nja mwesibako mpaka wadde sinamulaba afande tajja kusobola Boga mutuddemu. Anyway, kyekyayizo sagala yingirira ntalo zaabo. Boga mutuddemu kale. So ogamba president nti tetukirabangako nga tuwaliriza omuntu yenna okola bulungi bwansi. N'omuga nti mwakoze jjo teyabadde bulungi bwansi. Sabo nga tukola bulungi bwansi era ne Idi yatulaba. Mbulira mwaliyo omuntu gwe twalabyeko nga tukutejjeke tumugamba jjawo kasasiraawo. Nti abantu oli bebateekawo omanyize kyesaagala bajinya mugamba bakuteera abantu babakwate because be bamujamawaza yes be bamusuulawo kasasiro gwoyo labyo be bamuteekawo obwongo bubaddemu nti wenkisuula enkyera nja kujja kujjawo ekyokuba forcing bannayuganda batuyisiriza akakajanja lijjejjerebo kaba bakwatemu mpiima mutabani wange tosaasira abantu bawano bakubejjeeke ekyo nkikiriza naye senga babadde bakyagala kibeere gundi forcefully bandi badde basooka ne bakireeta ate n'ekirala ekintu kyogenda okola ku national level tokipapira bupapizi nabagamba a day before nembagamba mwe kyemugendamu mugenda creatinga kye bayita a national wide garbage crisis. Your Excellency ogamba Museveni what we witnessed yesterday during the National Cleaning Day was not bulungi bwansi we have built for the past 4 years. It was total mayhem. It was disorganization. It was a disgrace to the spirit of voluntarism and the image of our country. Why beat up citizens? Why shut down the economy? Why shut down the economy? Shut it. Wajigadde sawa nyanga tabantu tebafuluma tebatambula tebakola ki? Why? Nze nyina akabalaza kange kafuuti 2 wekati. Mazokeera mu dakiika 5. Kati ate lwaki mbanyi nolinda sawa nyazi gweko. Why intimidate Ugandans? Why trample on people's freedoms? Abantu babaganyo tambula. All in the name of National Cleaning Day. Mbuuza. Mu Uganda muno. Yes. Mumanyi drone. Ola ne basement. Obuuza Museveni. Kyembuuza nze nganze muna Uganda. Muzeeyi wabanga nakola ekintu asooka kiplaninga. Muzeeyi tasobola kuveeri n'abagamba bannaye enkya ngina kola bwekiti ne bwekiti. Kisooka abantu kati mu kye bakoze kye kitaakoleddwa kiki bataakoze essaawa zineno kasasiro we bamusudde ewamu tagenda na kuvaawo ewamu we bamusudde kasasiro agenda kufuukawo kiteezi kubanga abannayuganda balina ekintu kimu kasasiro we bamusanga we bongera yafa ku kyakuvaawo atya kakati ssaawa zino mpise wali ekawempe ku 5 kasasiro bamutadde almost halfway mu kkubo
amazeewo ennaku zigenda mu 3 oyo agenda vaawo kati bbaluwa eno oyagala Museveni agikoleko ki? Muzeeyi kyemusaba kiri kimu, tetunagaanako olunaku lwa bulungi bwansi oba National Cleaning Day, tetunalugaana. Actually nze mpiima leka nkubuulire, mpiima nawagira nnyo Anita Amongo nga nkozesa Pierre Kawempe bulungi bwansi page on X nga muwagira nga mmanyi nti waba ayiseemu because ekintu kya olunaku lwa bulungi bwansi being the last Saturday of the month nze mbadde namba emu to advocate for it. Ekyo kituufu okiwulira mbiraba ebintu era bibyo nga bwera ng'obyogera buli kiseera. Bulungi bwansi bill ngiyimbiridde emyaka egisukka mu egyo. Twagala bulungi bwansi bill nti olunaku lwa bulungi bwansi lwe lunaaba nga lugenda kubeerayo enkya. Kampuni zino zikola obuveera, kampuni ezikola Pampers, kampuni ezikola ebicupa zijje zibeere part of bulungi bwansi. By law. Not by law. Mumateeka kampuni zinene eziri mu bitundu byaffe waliwo etteeka erizigamba okuddiza kye bayita social corporate responsibility. Okimanyiiko ekyo? Yes. Kakati we tuyisa etteeka lya bulungi bwansi kitegeeza nti kampuni zinene zigenda kujja zijje zinazo zibeere part of bulungi. Mu Kawempe 1 waliyo kampuni gye bayita Luka Plastics. Njimanyi. Twakola naye bulungi bwansi nembaguza idea eno nembagamba mulaba akaveera ke kakola akaveera kubanga tojja mu bikola kola kaveera. Obuveera bwa single use esaawa zino kye kizibu ekinene nnyo kye tulina ku environment yaffe. Obadde okimanyi ekyo? Totambula ntabbiri nga tosanze kiveera kiri awo kisuule. Okimaliriza kigenda mu ttaka. Uganda nga yo enkizi kwe tuyimiridde bya bulimi na bulunzi. Akaveera bwe kagenda mu ttaka tekavunda. Kati nga ngamba kampuni ezikola obuveera banks ezandyagadde otwegattako kubanga Stanbic Bank ebadde ensaale nnyo mu byobutonde mu kulwanirira okukuuma obutonde bw'ensi. Tubagambe bannaaye mwenna mujje tukole ki? Nze nebadde okusoma luzungu lwa bbaluwa yo tukwatire wamu. Kati olaba nti senga bakikoze bwe bati ne bagamba ne companies endala zonna zinga mukwano kubanga mukwano erina emmotoka bya ebisobola esobola bagamba nti bannaye zino emmotoka nzibawadde ziteekeko kasasiro niba tabonaabonana kubanga kati saawa zino omuntu ali mu kubonaabona ne kasasiro mukwano gwange ajja kibuze ki? However, based on what the country witnessed yesterday during the National Cleaning Day, Your Excellency, we are compelled to ask that this exercise be halted immediately. Yes. Bulungi bwansi cannot succeed through force, yes, fear, or economic disruption. It succeeds through voluntary participation, yes, proper planning, community sensitization, and working with grassroots structures that people already trust. Awandikira Museveni kugambe ebyo n'omaliriza bwoti. Your Excellency, we therefore request a pause to allow for better reorganization, training of teams, and joint consultation with all the stakeholders. For God and my country, Uganda, yours in service, Mpima Henry Kivumbi, Chairman Kawempe bulungi bwansi PLU. No tugamba forward until Muzeeyi Wakazi receives this message. So nobody is going to forward to Museveni. Kwanga simu tetulira smartphone ye. Muzeeyi alina katochi kati sibe to forwarding kuki because zizanga ku smartphone ya Museveni buli omwaka ambakula ku call box na katochi ke. Akakatochi konda kana bakonga atudde ku kubo yakakwatako. Kati okumuforwarding abamuli okumpi era basukwanga kati senga etuka ku muganda waffe Natasha mchala Natasha mchala Kalugire. Yes, kwali online ne mutuka ke baluwa. Ife tusaba. Goine namba ya Natasha. Sijirina na ye kimmanyi kayinzo mutuka kukatina ne kakati wanayinzo kalaba. Kati wera forwarding kuki. Gwe kiwa chen kusaba gwe ka forwarding. Kati forwarding nani. Isawa zo tuka forwarding. Bandingirani. Tuka forwarding. Maze. Katuka forwarding. Kakati chen saba kye kineno. Wetuba twagala okukola bulungi bwansi gwe bayita bulungi bwansi. Banda Uganda nze mbakozemu omulimu gwa bulungi bwansi. Nze saagala kumpa mulimu mu gavumenti.
kusubula mbaawo na kusimba miti. Nze saagala mulimu mu government era omuntu mutaddeyo n'alowooza nti mpiima ali mu kufumba kino kintu ayagala mulimu. Saagala mulimu mu government. Ogaana otya omulimu mu government? Sigwagala because nze njagala kukola kutondawo mirimu. Nze wengenda n'entula mu ofiisi yo kitegeeza mba ntulidde bannayuganda bangi bensobola okutonderawo emirimu. Nze mu Kawempe bwayise nze muvubuka eyasooka okugula brand new Tata milioni 14 nga nakava ku campus. Nze mpiima Henry era naleka likodi awo nze nasooka okugula brand new Tata mu bwayise ku myaka 24. Achulira emotoka nga ewa abayaye bange be muyita abayaye bayire mu ghetto ewampita jajja Kagologosi nakikugamba ko ngo wanchaza ku baba bampita jajja Kagologosi nti jajja Kagologosi njagala bavubuka bali batagenda mu somero because nze I am an industrial psychologist. I can get a job anywhere at any time cause ku CV nyina oba profile jensimbi nsobola okufuna omulimu ogunsasula sente zenjagala newozi wanze ziyamba nze bannange bali eri benkuze nabo nga bote basobodde tuka ku level kwendi kitegeeza mbayiridde ettaka ebitoomi so nze njagala kutondawo mirimu era kyendiko so toyagala mulimu no sigamba nti ngugamba nti government sijagala because singa sijagala sandikoze byenkola naye ogwo mulimu kangu Simon kubanga gwe gwagala togwagala mutabani wa mbuza tata toyogeza kirimi toyagala mulimu government mulimu kikaki mu government kyembuze toze mu kibuzo kyange mbuzize kibuzo nze saagala mulimu government kati ate nkole ki basobola emyaka gyennimu gyakuwummula. I am an industrial psychologist. I can read your face. My face wants a job in government. Maybe. Okay. Bakwe kale oba PS gundi local government. To Uganda. PS permanent secretary. Local government Uganda. Ine bya accountability. Okay. Leta libajeru bajejuzi. Kati gwasho bobbezali. Yanga lutaya mwana mukwaya. So owa PS nedda. Yogera ko komule ku mulimo obula tolabe. Okay, kale fine. Bakuwadde nga gwe akulira UCC. Uganda Communication because bitya commission. Ogulya. Swazensi. Ogwongokola kwa hivyo nabiso. Ogwongokola nabiso. Toza kukwaza UCC. Messi eyonjidduka. Kakati kitegeeza nti gwe you have hopes of getting a job oba ina isubi oba ina interest. Nanti ogambe ogogokola. Bagompa ngukola. Messi gunonya. Natugunonya. Kati the fact that nti okiriza nti ogukola. Ibi bye nasoma. Kati nze ya man industrial psychologist. Niba guwafe. Zibye nasoma ebiteeko okukola sibikola nyombi tembe atabisoma ebyo ate yagukola kati lwaki ngulooza kati kitegeeza oba azimbi akasajja ofunya akasajja ku mutima kakazi kuliko kakazi kubanga nyombi tembe mukwano gwange kasajja kavuddeko amazima amatuufu gali nti bwe tuba twagala olunaku lwa bulungi bwansi luveeyo nga bwe tulwagala luveeyo. Let us go back ku ground. Twebuuze what went wrong. Kubanga bakugalidde mu nnyumba bakugalidde waka premises olime kufuluma naye waliwo abantu ababadde nga ewaka si wacaafu naye nga te ku mulimu ye wacaafu kati bakugalidde waka nga wandi mutadde ewe wali kirini agenda yambeka watali kirini agende waka ku mulimu noga no movement kati kitegeeza nti nze kati nayeze waka mchala wange yayeze waka nze size mchala wange yayezeewo mu dakiika 3 yabadde amaze okwera olujja kozi nze wange waliwo pavers kati mu dakiika 3 kitegeeza saawa emu nga ntandise saawa emu dakiika 3 bamaze kitegeeza nti ongambye mbeera okumala saawa 4 no movement okuva ku saawa emu paka saawa 4 lwaki waliwo abaana abakola deliveries it was a voluntary citizen duty which is okay, which we welcome with all our heart. Naye kye tugamba nti buno obugunjo bwayiseemu
obumulumulu obwo bwayiseemu obw'okuggalawo ensi lwaki ogiggala naye wogenda okusangira obuzibu bwewanira kinjala okumaliza nakyo era kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga oli muwagizi wa MK oli open wa muhoozi era kati muhoozi bwe giwunya naye nti giwunye tugeze nuupu neetola gavumenti beesooka okuyigga gwe mukawempe towona aye nga nze nkola musango ki nze nkola musango ki okuyonja kasasiro w'abantu gwe musango gwe bonnanga nze nyonja kasasiro ndakupromotinga musajja wange kati we mupromotinga nekitegeeza ki era omuntu anoonya abaanako n'ekizibu because nze nga nyamba batuuze twatandika okufuuyira ebiku naye obwedde olaba Bobi Wine byawandiika ku bulungi bwange sinaba bya Bobi Wine sibigoberera simugoberera no twatandika initiative y'okufuuyira ebiku oyo naye bulungi bwansi of course it is bulungi bwansi mulimu n'okufuuyira twatandika byakusanga twatandika ne bombe mu bino ebintu byegamba biri documented sibyogera bwogezi nti njagala ssanyusa batuuze oba nnoonya mulimu era sinoonya muntu gambye toyagala mulimu twatandika okufuuyira ebiku ekimu ku kizibu ekiri mu Kawempe era nakigamba madamu Iddi nemugamba madamu Iddi ekimu ekizibu ekiri Kawempe eyo biku Kawempe liye biku kizibu okusanga zoni mu Kawempe nga temuli biku ebiku biruma abantu wano mu Kimumbaasa Kimumbaasa omanyiyo bed bags nalo jizi Kimumbaasa wali ebiku obo yagala lole nnya ez'ebiku ezikikka ekizibu ekiriko on the sidelines nenure mpima kivumbi badde maliza okutegeeza nti obuzibu ogenda okusanga nabula bijjo mu community nga maze okwera nabadde Fort Potro eno mu Etoro abakazi nga banyumya abantu emabega nga banyumya ku clinic talking about the clinic bulungi bwansi nagamba naye ono si Museveni ono bulungi bwansi si Museveni eyamanyira otubiibiita otukwata obulungi bwati nekirabika muhoozi atandise otufuga kyembuuza kiri kimu sonde kankusooke kusala ekirimi muhoozi we yakwata olweyo n'agenda Entebbe n'ayera ani gwe yateeka ku mpingu singa muhoozi yakibaddemu nze njagala tuwe credit where it's due abantu bagamba ono muhoozi bagamba Museveni talina budde bukeera nze mu ndowooza eyange singa yakibaddemu nandirabye ku Mawanda ng'ali wali nga baggulawo bulungi bwansi walabyeyo Mawanda ye mukama wange is my immediate boss mobilization period wamulabyeyo walabyeko ku flyer ya MK n'emunga eri wali eri ngenze ku page ye in fact mbadde na kwezo sikyalaba bulungi page ye ngenzeeko walabyeko nga ayina ekintu kyayogeddeko kikwatagana ku bulungi bwansi ni mwana baki mutaddeke Etoro nadde mbalanga banywaga nti oyo ateekwa kubanga ye muhoozi oyo Museveni ayagala nnyo abantu atupiipiita tasobola tukkako ebyo bintu byamukole mwayimiriza abantu nze sinze spokesperson wa muhoozi wa Afande so people have attributed him to force baloza tuli ekirimu ka force kya muhoozi naye olaba omusajja watu ne bamuwaayiriza ate ekizibu kyalina bambi musajja wa Katonda ne babimuwaayiriza ye asigala abatunuulya butunuulizi tayogera kati abagambe ki ayita mu kabanda kabanda kyayogera ye muhoozi tayogera I want to enjoy a life like my CDF tayogera ayina embwazi yagambye embwa gwe boggola ate azina zonna ssatu eboggera eruma neyamiza zire ziboggola so mu Afande CDF sikiwa nti yakibaddemu naye kati tusoke nga tugenda kumaliriza nga tugenda kumaliriza oba yakibaddemu ate yakibaddemu the country will remember nti in modern times bulungi bwansi ono okutuzukusa muhoozi eyamutandika kyokka oli mulungi bwansi wabajjajjaffe oli owedda gwanga mujje Ssekabaka Tembo yatandika ekintu kya bulungi bwansi mu mwaka gwa 1402 in fact mwena yatandika omulimu gwa kabaka wa Buganda kabaka wa Buganda eyali owokuna era kyamutandisa bulungi bwansi zaali ensonga nnya butoyireti okusimba butoyireti abantu balinga obubi babusaasanya ekyo kimu okusimba emiti
okutaasa obutonde abantu okulima amakubo gye bagenda ewaabwe n'okufuluma kozi yali atambula n'agenda maama bano oli yatadde wali obubiri yatadde wali obubi n'agamba no let us sit down omusajja yali teyafuna formal education 1404 yegundi wetandikira weyina we yakoma naye yatandika ekintu kineno nga si kukowasinga bantu but instillingamu mpisa eyokweyonja era nekino ekintu kyandivuddeyo nekibeera massive bulungi nnyo singa tebataddemu kintu kibayita use of force ne Katikkiro saamulabyemu Katikkiro saamulabye mu kintu kino kya Peter Mayiga ate okuva nnyo n'awagira national causes ezo oluusi ekintu bw'akyogerako n'ekyo saandabye olaba bana bakintu abakikoze kineno nze kambawo amagezi wemba mwagala okukola ekintu kino kibeere successful mu Uganda mulimu obwakabaka siwe kiri bawandiikire kabaka w'e Busoga oba ofisi y'obwakabaka Kyabazinga akimanyeeko bawandiikire owa Buganda akimanyeeko bawandiikire lwaki tubawandikira bulijjo baliruddawa babadde bakola bote balaba babadde bakola bulungi bwansi twagala okukola ekintu ekiri more effective nti kabaka wanaalagira n'agamba Abaganda for example oba abantu b'enkulembera mu Buganda mukole bulungi bwansi waliwo agenda osigala mu nyumba ani musika wa kabaka Tembo mu Uganda kati bw'oba yasikira Tembo abaana of course Ssaabasajja kituufu nnyo nkikiriza naye kati tuyite Tembo ajja mujjukize nti jjajjawo yaleka emirimu no kati ate gwe kati ebintu bitaddemu gundi ebitaddemu feeling nekyengeza kugamba kiri kimu because what I don't agree nti government should write to these traditional leaders who should have ordinarily known that it is their duty to lead bulungi bwansi tuli mukola bulungi bwansi bwa kabaka webadde okimanyi tuli mu bulungi bwansi week obadde okimanyi ekyo mu bulungi bwansi week ku lw'omukaaga ku lwokutaano twabadde ku lubiri lwa Ssaabasajja atwala essaza lya Kyaddondo Kaggo era ne tumuwa omutinga bulungi bwansi aba wakuyonja bifo bya kabaka ng'olubiri nedda tetwakoze ekyo twabadde ku lubiri ne tukuvaawo ne tukkirira mu communities eziri okumpi era abantu tebakola bulungi bwansi nga teri n'omugo bakubye muguwa singoza mwadde mu kikola ndibaddewo gaapu ereetesa kino ekyabano bano bakikoze because there is a vacuum nobody is doing it but still nabo bandibadde beetaaga preparation you don't come up with a proposal on Wednesday and you want to implement it on Saturday. This is a national wide cause. Kati wandikidde Museveni bbaluwa eno. Yes sir. Singa emutuukako n'akwita ebyogedde wano osobola biddamu. Ate lwaki kyogamba n'abiddamu. Lwaki kubanga ewa Museveni. Kyembuuza kiri kimu nkoze musango ki? Abayingira drone baba bakoze musango. Bibe drone nze bambulire mbawerere pini entambulireko buli wamu wembeera sina musango gwe nakoze era kyengamba kiri kimu nti bituli mu kintu kya government si kikubyemu bituli disobeying national orders si kikubyemu bituli ngamba nti kino kyembadde we have been advocating for this Uganda bakigale okutusanga mu kiroozeza kino bokiyeeko oluzungu lwange tolutegedde oluzungu lwange okyereka oluzungu tolutegedde bulungi ngambye bakiteeke ku pending then we reorganize so kibadde baba you the who because PLU yebadde mabegawa si eri mugundi kino si kya PLU wero government ya Museveni kituufu kati bateke ku pending alinde yammwe ready kituufu notice kiteeka ku pending kakati kasasiro goyitako bye bikusanyusa kasasiro goyitako buli woyita akusanyusa ani amuteekayo kyembuuza tansanyusa kakati wata kusanyusa kati mwaba mukola twandibadde tuba ne organization ennungi kasasiro okumugjawo yenna nga wenkikola era nga wenkikoze nze tudde contrary nsemba kasasi bulungi bwansaddako mubeemu ne kibooko ate nayaki because be babisuulawo kati kyolina okumanya kiri kimu abantu bebegamba musimanyi ewakagamba ebiri bulungi because by force abandi kasoosula akaveera wabweru bwa baasi bagiyimiriza babawenyule lindako nkubulire abantu kati bawalabye kasasiro kati nze mbeera mubayaye bageta awo bagambe baddamu bikola bagenda leeta pupu yenyini bamuteeke mu makubo do we want to see such things pupu
Anti bamuteeka mu makubo era bagenda omuyolamu. Ate bagenda omuyolamu kati esaawa zinani ali mu kujjawo kasasiro. KCC wano. Ani kakitegeeza KCC gye bagenda okuwa obuzibu. Esaawa zino Madamu Iddi senga yasoose n'abagamba kozi ye mukugu owa kino ekintu. Yandisoose n'abagamba bannaaye mukyagala kigende mu maaso. Naye there are some gaps that we need to first fix. Okulaba abagete tebagala bawaliriza. Okubawaliriza nkola nabo bulungi bwansi. Baagala oyo bwatyo. Nkola nabo bulungi bwansi. Ne baleke yawe emiti gyabe n'okaluma. Jara tubalirize efuga byaffe olwale bweteredre mpimba kivumbi. Na bulungi bwansi ekyo kyonzikizanya nayo ebbanga lyonna bakutume bulungi bwansi. Okoze bulungi bwansi omwetimbye kawempe bulungi bwansi omukozi ne kivumbi abagambi. Bw'abaana mu ghetto andika samuddayo okola bulungi bwansi nga mulina emiggo bajja kuleeta pupu mu musange. Bwe tubimalize olwaliro Nze Simon Muyanga Lutaya. Saint San.